wazatu chance ndale zenjawulo era mukama mwo buli lwosule lweru nga tosuze mu komera tosuze mu ddwaliro alla abakwagala abasajja abasiramu buli lwokera n'oba nga tolina wadde olukumi neno zukka mukama katonda nga kyakodde omuko ogussa nga sigwa kusasulira oyisa mu ngalo n'ogamba alhamdulillah isima ina college ku kino because omusawo guli mu kooti nga ye alina kwabayidinga na kooti kyegambye beyiro obutagimenya ne bashurities be balina okubaawo kuba abashurities ekirungi abeera nabo most of the time abiding by the law bino byonna bijja kuggwa zino hazards tezibulamu naddala mu bintu by'okwogera tebibulamu. Yes, tweyanza nnyo case tweyanza kikyewalaba ekitali kyabadde agendako kubanga enzo olaba akalevu ke kuba ye ku mutwe talina kyakusalako naye nga ye akalevu adde agenda kadde kagenda abadde agenda tuukayo kiro naye nkyasakajjako muganda wange eri tolina beera bush anywhere tolina uniform ya yellow byonna naye kirungi lawyer wakoze ekisoboka n'omulamuzi tabadde mubi era ng'abamuzi baffe tebasi babi n'akola ekisoboka ne bamuwa bbeyi amaze ennaku 2 mu kkomera kati yavuddeyo kati budde buno omanyi kirungi nnyo owooleza ng'owoleza bweru osinga ate nga bakuwooleza ng'oli munda oba toli ku ground n'amasimu agamu ge wandikubye essimu oludde baba bagikugyeko so buli omu agondere munne tugondere amateeka tutambule naye ate ekyo tekijja kujjawo kintu nti omuntu owaayo ndowooza mu bintu ebirala ebitakwata naye nga tebikwataga ku security. Nze security sijjogerako soogera ku bulwadde njogera ku birala. Tweyanza nnyo banka bagigaddewo olwa covid banka zirwawo zanguwa okuggalawo so tulina okulaba engeri gye tusasula ssente ezo naye nga ssente weezi tulabye nga isima beera misango mingi lwaki temumutuuza ne mumuwulirira ng'omuntu well ekyokubeera mu misango eyinza okuba ndowoozayo kuba isima tebamusalira nk'omusango nti gumusinze mu mateeka gaffe aga Uganda, a person is presumed innocent until when proved guilty. Kaabe gwe basobola okuwaayiriza emirundi egiwera akakadde kooti bwe batevangayo okukakasa nti omusango waguzza oba tozzangako omusango n'olwekyo ekintu ekyo kikyamu isima tabeerangako mu musango oba kooti tegumusengesangako. Kyetuzaako kuwera ennemba n'abamuwaayiriza ku misango gye bamutaddeko era kakasa tugenda giwangula. Bamuwaayiriza nti inciting violence mbu yaleetera abantu okwagala okukola effujjo n'ekyokubiri nti ya promoting secretariat nti kwegamba okwagala okwawulayawula mu bantu ng'asinziira ku mawanga naye nga si bituufu. This honorable court is the expert of experts. Taking a look at the accused, his appearance, that before he didn't sit, stand in the door, how he's sweating in court, and he can't even be upright for long. He's sick and needs medical attention. But number 2, concerning the sureties, there is no discrepancy whatsoever. Registration for the national ID was done from the villages where the sureties were born. The LC letters indicate where the sureties stay. There is no law whatsoever, Your Honor, that you should stay where you were born. Your Honor, where the sureties currently stay is where the jurisdiction of this honorable court. Lastly, there has been no objection whatsoever as to the relationship between the sureties and the accused. Your Honor, I conclude by reiterating my earlier submission. The sureties are substantial, and they indeed will make sure that the accused attends court wherever is needed. State has not objected to that. Lastly, Your Honor, very lastly,
On what was raised about the fact that the accused may tamper with investigations, no evidence has been there whatsoever. And he will not tamper. I reiterate my earlier prayer that the accused is granted bail, and he will be abided. Most of that. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.